olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola eri eggwanga. Bino byogeddwa omusumba ow'ekkanisa eya Christianity Focus Center ettabi erya Nabbingo omusumba Moses Mulumba bw'abadde yeetabye ku muzannyo ogwa Cats Productions. Omusumba Moses Mulumba owa Christianity Focus Center Nabbingo asinzidde mu muzannyo gwatumiddwa The Best of Mukwasi ogubadde ku kkanisa eno Nabbingo n'asaba gavumenti okukwasiza ku bannabitone naddala mu by'ensimbi kibayambeko okwongera okutumbula ebitone byabwe. Supportinga abantu abalina ebitone tubikuze tubazzeemu amaanyi tuba encouraging kubanga Mukama atuwadde abantu abalina ebitone ebyenjawulo mu ggwanga lyaffe nga basobola okugatta ettofaali ku ggwanga lyaffe. N'olwekyo kwe kusaba kwange eri gavumenti yaffe eya Uganda tuteeke ssente mu baana baffe kubanga bw'otunuulira ensi Bulaaya Amerika bwe balaba omwana nti ono ali bamusambi wa mupiira oyo tebamulagajjalira oyo bamutandikirawo ng'akyali muto. Ono mu ngeri y'emu azizzaamu bannabitone amaanyi nti basigale nga bagenda mu maaso wakati mu bibasoomooza ebingi. Njagala okuzzaamu amaanyi mwenna bannabitone abali eyo musigale nga mugenda mu maaso tubasabira kubanga Katonda yatuwa talents ez'enjawulo ate nga okuyita mu talents ezo mwe tuyita okugattibwako abantu b'enjawulo tuyita okufuna connections ez'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bible abamu ku beetabye mu muzannyo guno batenderezza obuyiiya obw'abazannyi. Mu muzannyo guno ng'amaze okuyimba obwedda mpulira ng'amaziga gatonnya muli ne ngamba Katonda yakolera maama wange n'azaala omwana ng'amaze emyaka 15 nga tazaala n'azaala kabaka kosa kitegeeza naawe Katonda ayinza kukolera. Njagala okutegeeza wonaagulaba obulamu bwo bugenda kukyuka ate naawe obeere wa ddembe gujja kukyusa obulamu mpola mpola ate otuuke ku level esingako awo wooli. Ebyokuyiga bingi so nze njizeemu okugumiikiriza because abantu ebiseera ebisinga tetugumiikiriza naye nze njizeemu okugumiikiriza.